ku bbalaza ya Ssabbiiti eno nga yakomekkereza kampeyini z'abeesimbyewo mu Arua. Ab'ebyokwerinda baliko abantu be baakwata nga babalanga okuba amayinja emmotoka y'omukulembeze. Mu baakwatibwa mwalimu n'ababaka ba palamenti. Dereeva wa Bobi Wine nga yasindika yakuba amasasi mu mmotoka gy'ali apaakinze agamuttirawo okumpi ne hoteeri ya Pacific. Babiri ku babaka bano, Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine owa Kyadondo East ne Francis Zaake owa munisipaali y'Emityana baayisibwa bubi. Kati ekibiina ekitaba Bannamateeka ekya Uganda Law Society kivuddeyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tuvumirirwa ekikolwa ky'okuba emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga amayinja, naye ate okusinga byonna era tuvumirira okutta omuntu ku lw'ekyo. Kuba amateeka tugamba okukozesa eryanyi eddene tekikkirizibwa, era ekyo tukivumirira. Era nga tugamba omuntu eyatta omuvubuka oyo alina okuvunaanibwa mu mateeka, era tulinze poliisi etuwa alipoota eraga nti ono yeyatta era yeno step gye tututte. Bano kati bawandiikidde n'omuduumizi w'amagye nga baagala annyonnyole ku bantu abaatulugunyizibwa nga bali mikono gy'amagye. CDF akulira amagye tumuwandiikidde nga tumugamba atunnyonnyole ku nsonga zino ezivudde zibaawo ng'okutulugunya abannayuganda n'okutulugunya ba member of parliament. Era nga tugamba n'ekirala twagala kulaba kwabo be baterese mu nkambi zaabwe nga Kyagulanyi ne Zaake, twagala kulaba na kumanya mbeera gye balimu. Waliwo abatandise okulowooza nti embeera ey'okutobola eddembe ly'obuntu eyayoleseddwa esaana okutunulwamu ennyo. Kyokka ayogerera gavumenti ofuna opondo agamba nti gavumenti tesaana kusirika busirisi ng'abantu balumba emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga. N'olwekyo kiba kikyamu bw'aba nga wabaddewo obutategeeragana oba wabaddewo ebikolwa eby'effujjo, obuyinza buli poliisi ebulina okunoonyereza kw'abo bonna ate ng'egoberera amateeka ne baleeta mu maaso ga kkooti. Naye tekiraga bugunjufu omuntu n'omukwata n'omutulugunya n'omukakatika k'emisango. Kisingako obulungi singa ababiina abannakyewa nabo bavumiridde bano abatandise olutalo luno, naddala okuleeta olutalo ku President Museveni ku konvoyi ye, ne batuusa n'okukuba emmotoka ze n'okuzimenyako endabirwamu. Tetubawulira nga banenya ebyo. Ekyokubiri, kiswaza okulaba nti no ababaka ba palamenti bava mu Kampala ne batambula mailozi 600 ne bagenda Arua ne baleeta emivuyo. Opondo era agamba nti bano basobola n'okwekubira endulu mu mbuga z'amateeka, engeri gye kiri nti baatwaliddwa dda mu mbuga z'amateeka. Guno si gwe mulundi ogusooka. Bulijjo kikolebwa abakwatibwa abawozesa emisango kubanga balowooza nti banayita mu kino okwegyaako omusango oba okusiyisa gavumenti enziro. Ekirungi kiri nti kati bali mu mbuga z'amateeka, bali mu bantu, bali mu lujjudde. Mu kaseera kano abakwati bakuumibwa mu bifo eby'enjawulo. Abaka 4 omuli ne Kasiyano Wadringo ne yawangula akalulu ka Arua bakuumibwa mu kkomera ly'eggulu okutuusa lwe banadda mu kkooti nga 3 omwezi guno. Ye Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine ali ku alimanda mu kambi y'amagye Makindi okutuuka nga 26 omwezi guno, so nga Francis Zaake ali mu ddwaliro. Sohel Mugabi, NTV, Kusawemo.